kufuuka husband material mu kitundu. Kale ekyo nga tukivuddeko basebo ne banyabo fenna tukimanyi nti awakula ennume tewakulemu abaana bano bagezaako kubeera nga basamba akaji mu ngeri emu oba endala era awo we twasinzidde bano be tutandise nabo n'abayimbi abato mu music baba bakyali baana kale mu music bakyali baana era awo we twasinzidde ne tugamba nedda katukubemukko ku tooki tulabe abaana bano mu myaka ng'etaano n'egundi gye batandise nayo bagenda kubanga ekintu bakiwanise yes baleese music ow'eŋŋombo kyayiwenjaye leeta maama ono wange beekube simanyi gundi n'egundi bikoze bitya nakedde ku makya wannawanca yes ebyo byonna tubiwulidde naye kigenda basula wankwaniriza ku podium nze Judith Kawesi Namulema Bukere TV tukwe tuli kasalabe kya mu kiduula kuva ssaawa 2 mpaka ssaawa 3 nga tugezaako kubeera nga wakano na kali abasajja abatudde side eno oba abaami abadi side eno abonno munange beba kugubesigaliza ekitiibwa balina eriisa erirengera ewala ne balaba naawe byotalaba naye nga ye palaso agani agomukulu bate akoze ate bisera ba monoonya oliaga omusanaga no musajja okendi musanga omusajja no musajja okendi musanga ali azimenya mukasengenya nazimenya rubbish nakasukeri ekyo kye yakolanga kyalinga kiina kye kiyamba ku bayimbi okwakola style yiye ali kye yamba nnyo abayimbi era bangi beetereza judi ekisokera ddala abayimbi tebeetaaga kubagamba nti muganda wange kino kibi then ekisinga okuba ekyobusiru kye bakola kugenda mu studio n'okola oluyimba lwo ne lumala okufuluma gwe n'ogamba pulizenta nti owaayi wulirizaamu bwe nagamba kola bwoti ne bwoti onoddayo ati ali omu mu ndongo eno nti woomala okukola because gy'okoledde ne baproducer abakabi gye bakolera ekifa kifaaki mpulomotinga bano bonna abaana ab'okubye wano ba social media artist bava ku social media but truth be told ekituufu kimanyikibbwa nti oluyimba lwo we luba terukuba ku radio ba TV mostly radio because radio is still the biggest medium of communication. Nina abayimbi balinga basatu mikwano gyange nina meeting gye nali omuyimbi omu munene manager we yadduka bakate nyimba nga bbiri zonna nga zifulopinga zigana simanyi sigwegolooza mulala ne mbabuuza nti ku bbaala social media ne radio ne TV twetaaga ki nti bbaala oli ntibala ntibala nti nedda ssebo oyo muyimbi waffe tetwamukolera ku bbaala twamukola wa radio na TV era kyovola mu promoting eyamwe ey'ebbaala omubeera abantu 30 ennyimba zaffe muli mu kuzoonoona ne zikuba ewa eri ekituufu kiri nti ku ensangi zino listening patterns zikyuse ne dynamics z'endongo zikyuse togenda kukolako kimu olowooze nti kinaakola olina okutandikira ku TikTok olina okutandikira kuba Facebook influencers olina okugenda mu mabaala olina okugenda muganda wange ku radio ne TV okusobola okwasaganya ekintu ekyo kyonna tebakulimba nti ki ebyo byonna byetaagisa ki sente kyova olaba ezo ennyimba z'owulira eza TikTok eza Facebook zigenda mangu nti muba mukyali jangu tugende mu kwepiikya nga alien skin akuba nga twerabira kwepiikya nga tudda ku alien skin matini ndijo ekisookedde njawo kwebaza abaana abo nga bayise mu ndongo si mu myaka bula mu ndongo nti bagezezzaako kubanga tulina abayimbi obukadde n'obukadde bw'abayimbi mu Uganda muno so bukya ku makya ng'oluyimba lwo Samweya balwogeddeko balukubye weesunako ng'omuntu competition eri waggulu nnyo bana bagezaako okujja waliwo bana bali ku maintenance waliwo ne bali eri abagazi tetuvaawo bonna balwana ekisawo kyekimu ekyo kakati music ow'eŋŋombo akyamuukiriza era oba ofunye chance n'okuba eŋŋombo yo neekwatayo kola nnyo okulaba nti ozzaako oluyimba olugendo kati okufuula omuyimbi eno just oba kino kiba kiggula luggi bakuyambye eŋŋombo era we bakuyambye nnyo mu wiiki nga 2 nga lukyayogerwako baba bakuyambye nnyo kuba oyinza okujja mu wiiki emu n'okyamukiriza abantu naye kyayiwenja yaluddeko kweza ennyimba tanakulwako ennyimba kyayiwenjayi tanabakulwako oyinza okumuteeka ku magnitude ya husband material
because kwa example esokerwako ddala Judy esokerwako ddala yeeyo kyeki zifuula ezenjawulo kati kanku example ku nyimba z'eŋŋombo genda ogule emmotoka kumpi yakuwa omwaka nga mulamba naye kati omunoonya anyway sinakindi Martin lusuku lwa seminti ekanyongezekawo kati omuntu yenna Judy tewali TV radio presenter asobola kuva eri wakatandika nti oyagala kubeera nga Ndawuso oyagala kuba nga Abe Mukiibi wakatandika okuwandiika oyagala kuba nga Martin oyita mu mitendera kati ezo ennyimba ezo ezikuba ezo ziroga era abasinga batera okukomekereza nga banywa ejjayi bavuddeko bakoze eki lwa depression ezo ennyimba nga toyise mu mitendera Simon kyogezako gamba abaana bano tebayise mu mitendera mitendera ki gye mwogerako wano batandika kakati kino kigula luggi ayinza okuba atobye emyaka gye ayinza okuba atobye emyaka 5 ng'ali eyatoba kati afunye chansi agidde mu ŋŋombo eno gyagiddemu olima lwaleese kakati ensi ekubanja maintenance otandise kyekiddako kubanga eŋŋombo eno egenda kugibwawo eŋŋombo endala okitegeera batuuke n'olukwerabiza naye kenyininyini ekyokubiri eno ofunye chansi yakusamba kaggi era kutandika gwe kenyini okwerwanisa tiba ex bange bonna baafa otandike gwe kenyini okwerwanisa okukola olusi olina okubeera mu mbeera egamba ndi Katonda nnyambye kati let me start serious business kubanga eno kwadde intro mu bantu kakati abaana bano balina kukola ki okwekuumira waggulu bingi nnyo Samuel adagamba nti endongo erina kwegamba olugendo lwayo olina emitendo gyolina okuyitamu tokera ku makya tokera ku makya n'ogamba nti kakati olwokuba nkubye hiti eno esooka kati ndi muyimbi namalayo otandika olina okufuna abawandiisi abalungi oba tomanyi kuwandiika olina okufuna studio ennungi oba tonagifuna ono kyagambye nti byonna byetaaga mu set olandi okuinvestinga kati investment mu business olina okufuna bishuga mami webitakulemesa kuyimba oba owedde olina okuyimbira basayimu bunaiti obwobwereere badagalaza abakozi baledi bapulomota bunaiti obwobwereere balina okukubanja ewammwe gyobeera eyo tya omwana waffe yakuba omwana waffe yakubaayina nogulako akamotoka ate ogulako akamotoka bwenoonya buli muyimbi akubye hiiti eyo esooka kubyasooka okufuna wenazaako naku ayina okufunayo ku motoka ayina osenguka naye nga bwe twagambye nti munange ffe wano tukuwa ndowooza yaffe naye era tetukoma kuffe twagendedde ddala mu bantu ba bulijjo abo bafaanizi bammwe omuyimbi yenna atandika omuyimbi omuto oba nga kooli ondaba osobola okulaba abantu bano kye boogera nabo bennyini babakompeyalinze ate na still ne tukuleetera n'omukugu njogera ku Joseph Batte mu by'abayimbi katusooke tubafune bonna ababana bakola style ya music ndowooza nze naabansoose n'okyogera bakola style ya music we bayita comedy music eyo nayo style weeri eya comedy music ebigambo biba bya lusaagosaago byakuleeta amasanyu bya comedy ngaera bona agenda mu comedy okuseka n'abaana bw'obalaba bonna style music obwomuwuliriza ebigambo ebyo gye babisengekamu it is comedy music ejanura weeri ebaddewo si be bagisoose eyaliwo okuva edda ate bwe tumalaawo netwoka tudda nti bakola nti comedy music waabo ono tamala kaseera kanene ate ne bakola ekirala oba agwa mu ttuba eyitibwa bapoga bapoga si kivumu naye music abamu marketing n'abamulimu olaba abamulimu n'abamuyimba ne bwe bayimbira bavubuka bapoga music atera kuba ng'awandikiddwa abavubuka ebigambo biba bya lusaagosaago biba tebiri siriasi biri awo bibamu n'eŋŋombo era bw'ogamba simanyi ono kyayirunjayo timanyi kino kiriko okuunyo ebyo ebigambo bwe bityo bitera okugwa mu ttuba oba bitala nnyo okusinga okugwa mu ttuba eryagwaboga music ekyenjawulo ku music eyo kitalwawo mala wiiki 2 mwezi gumu gaggwako ku siini kubanga ajja kubuuza nti kati ennyimba zonna zirina ziddawa
tezikyaliwo ku charts. Alien Skin bwe muwuliriza ng'ayimba, okay? Talina art mu bigambo, ali too obvious, ali too direct. Ndowooza ebisingira ddala okusanyusa abantu ngombo gye yakola ki gye yateekamu mu luyimba, naye bw'aba ayimba nga ye tulaba ati ya bigambo byataddemu, kubanga okuyimba oba okuwandika oluyimba olina okuba nga otuntuma tomde, naye aleeta blessing, aleeta situations, aleeta maama wo ajje yeekube ne maama wange ate bwe bamala abasimanyi balyoke bakole batya, bintu bya lusaago bintu biri comic, very serious, bintu byakubeera awo kusanyusa kujjako stress, music ajjako okujja stress, naye talina nnyo kyamaanyi. Abaana abato bangi bazze mu industry naye mbadde njagala okubakuba tochi, tukube mu tochi mbana abaana abato, ani golaba ani apulize over ntino is going to become the next oba ngambe big artist. Tulina Alien Skin, tulina Tom D, tulina Omutume Planet. Nze bonna ndabanga balungi okusinziira ku music waabwe, kuba buli omu olabanga alina engeri gye yebrandinzeemu, wadde tulanga ebifaanagana naye buli omu alina like brand ye bwakyagadde kibeere bwe kityo. Kugeza kati Alien Skin omulaba otyo owulira buulizi n'ogamba nno tamanyiire, ne bw'aba sikyali naye bw'ate bwe yebrandinze. Nze nyinza okunyumirwa nnyo music wa Alien Skin ne videos nyinza okulikinga eza Tom D. The problem eriwo nti Alien Skin ayinza okuba abasinga from ya music kwa buli week aca sonakkiriza ate gayo yaliyo fit. Tom D videos ezigenze zitereera neza Alien Skin agenza atereeza ennyambala biki naye si music waabwe si mubi. Video zonna ze bakola zaffe za mu ghetto za mu bantu ba wansi wewawo oyinza okuba balinga babanga bakusanze wano ku street nga wetuli wano ze video zaabwe ze bakwatisa ku masimu style wangi ze video yaabwe teetaaga ate kumala kweta kamera ya million 5. Tubalabye nnyo nga bayimbi ba TikTok ne ku TV gye bayine ku radio, naye osobola omusanga ne ku radio ewamu talina bamanyiyo nga bazanyirwa trend nti oluyimba kwe luli naye bawonse nga tebamanyina nnyo connections zimala. Babuyeetiza music omupya ate anyumira abantu mu ngeri yaabwe, bayimba ebintu byabwe nga abasaabirira ebikwatayo. Nze ndaba bino music waabwe kyekimu, siraba nnyo njawulo, oyo ndaba ye zero, era bonna obanga balinye ku stage nze ndowooza bafuna ettutumu lye limu oba obuwagizi bwe bumu, sirabawo ani asinga kwani nga nze pikina Uganda okusinziira nga wendaba music waabwe twaliza wamu sofa nga waagi okaddekana. Bo bennyini beetandikira trend mu mwezi gumu ateerawo oluyimba olulala, mwezi omulala n'ate olulala. Nti music bamuwa obudde bamanyina ki kye baagala. Music obanga omuwa obudde tafulumya buli wiiki, wiiki sooka omuwa obudde, bw'ofulumya buli wiiki oluyimba lwe lujja kumala wiiki emuggweko. Sisobola kutwa okuyingira maama wo ne taata wo beekube maama nga twagala abazadde njagalamu abazadde yaani eyo maama wo taata wo beekube Tomudi kale nze nga nyingira Tomudi ng'omanyi njagalamu maama wange onjagala mutata we bamukuba n'afa kali nga nkwata ebitabo gyange ebingi nga ngende Lugogo wali mu nsasula Tomudi leka naawe mba sisobola. Nzikala nti kati yeri brand ye gye naga nti ye brandinze ng'omuntu atasaaga atamanyiibwa kwega agezaako okutambula ne music gwayimba sikyaddenja ne bw'aba sikyali naye kati ate ekyo kirina abantu bekimuggyako. Tomudi Alien Skin n'abalala kuyimba ku nnyimba nga ennyimba zo oluyimba lw'oyimbye lukwata ku bantu bangi, owa wansi lugatta bangi, owa wansi owakati kati n'owa waggulu. Kali mu mbeera gye tulimu eno bannaye tuli bubi, ndi bubi nze oba eriyo omusawo asobola okujjanjaba obwavu bambi bwavu bunnuma bwe bulwadde bwenkyasinze kuba nabwo. So muyimbe ku nnyimba ng'izo ezitugatta ffenna mu mbeera gye tulimu eno. Nze ndi bubi nga nze mwabalayimba muli bulungi mwesuneko naye nze ndi bubi. Yimba oluyimba nga njadduwuliza mpulye nga nkwatako nga lunyiga mu mutima. Eno ye program Kasalabe Cha ng'ekutuusibwako abo ba Sanwa Tours and Travel
n'ebisingawo ogenda kubanga obiraba mu kyenkya ekitandika essaawa 12:30 okutuuka ku ssaawa 4 ez'okumakya. olunaku lwakuna mwebale kubanga mukyalaba Bukedde TV nogikeererangako entakera anti yetakujuza kale nno mukyenkya ne ku lwokuna luno tulinamu ebintu bingi. Kakaawa ono omwami busuubuzi w'Ennakasero mukyala wa muliraanwa we naye gy'akolera era yabadde amutwala n'okumujja ku mulimu emabegako yamusaba nti taddamu okumutwalako ebyembi omukyala teyamugamba akyasaba ono amutwaleko tayagala kunyiiza mwami ate atya okugamba ono bakye yamugamba ebisamaaliriza mu mwaka ogwa 2023 ono amagye baaganoonyerezaako bazudde agasinga gannaaga amaanyi mu nsi mu kifo ekyokusatu mulimu eggye erya Amerika ebyafaayo obukugu n'okutendeka tugenda kubikulaga. Amerika erina bajjasa bawulira ddala obukadde 127,977 ebimotoka ebirwanye kuza olunaku lw'abajulizi b'Ennamugongo. Andereya Kaggwa ye muwolereza w'abasomesa. Abasomesa baakoledde twabafunye nga bamutenda mu kitundu ekyagafeeyo tujja kubeera Namugongo tujja kwegatta ku kwaya ey'Abakatoliki nga yeegezaamu n'ebisingawo ogenda kubanga obiraba mu kyenkya ekitandika essaawa 12:30 okutuuka ku ssaawa 4 ez'okumakya. olunaku lwakuna mwebale kubanga mukyalaba Bukedde TV nogikeererangako entakera anti yetakujuza kale nno mukyenkya ne ku lwokuna luno tulinamu ebintu bingi. Kakaawa ono omwami busuubuzi w'Ennakasero mukyala wa muliraanwa we naye gy'akolera era yabadde amutwala n'okumujja ku mulimu emabegako yamusaba nti taddamu okumutwalako ebyembi omukyala teyamugamba akyasaba ono amutwaleko tayagala kunyiiza mwami ate atya okugamba ono bakye yamugamba ebisamaaliriza mu mwaka ogwa 2023 ono amagye baaganoonyerezaako bazudde agasinga gannaaga amaanyi mu nsi mu kifo ekyokusatu mulimu eggye erya Amerika ebyafaayo obukugu n'okutendeka tugenda kubikulaga. Amerika erina bajjasa bawulira ddala obukadde 127,977 ebimotoka ebirwanye kuza olunaku lw'abajulizi b'Ennamugongo. Andereya Kaggwa ye muwolereza w'abasomesa. Abasomesa baakoledde twabafunye nga bamutenda mu kitundu ekyagafeeyo tujja kubeera Namugongo tujja kwegatta ku kwaya ey'Abakatoliki nga yeegezaamu n'ebisingawo ogenda kubanga obiraba mu kyenkya ekitandika essaawa 12:30 okutuuka ku ssaawa 4 ez'okumakya. obategeeza nti muganda wange tova mukuwummulamuko fulekisamaze okubanga akwasaganya ensonga ezo tubabuuzaako mwenna wemusinzira okubanga mutulaba tubagamba nti Biva Organic bateekamu amagya. Biva Organic basangibwa wali muganda wange ku Access Building opposite Hotel Sojovaro. Wiiki ejja tugenda mu maka gaffe amapya bakola akantu kaffe kano muganda wange agakatonda mugulu gwe tyali wange w'omulembe guno woba tokayino banga tonnakagezesaako gwe simanyi kikyoliko ebirungo byonna byonna Dr. Richard Senjobe yabikwata n'abiteeka muno okusobola okubanga yeeyagala bikwate osobole okubanga okwasaganya Access Building. Kale tukyagenda maaso ne Kasalabe kya abatulabira ku Facebook mbeebazaako mukola kyamaanyi abatulabira ewaka namwe mbeebazaako ate gwali ku ssimu ng'oli awo ogenda bugenzi waka bannange nawe okola kyamaanyi kakati akantu oluyimba kwepiica n'omukulu Katikkiro terumulese waggulu bannakampala bamugassegase bamugassegase kitegeeza nti ekiwulira ne sikitegeera mbuuza Simon bepiica bade mbadde mmanyi gyoli yanafirana kuba mbadde mbiwulira naye sindabitegeera. Katikkiro yabadde ffenna tukimanyi tali mu ggwanga ali mu Amerika kugezaako kubeera ng'akwasaganya emirimu gya Ssaabasajja Kabaka yabadde kabaga akamu ng'omuntu yenna bw'anyumirwamu abaana olugudde ka vidiyo Buganda bumu Bannayuganda eryato eryo Flavia bamufuyidde sente Abaganda abali mu Amerika babadde Seattle nga balina convention eya Buganda bumu so oluvannyuma lwa convention okuggwa climax yabadde ya lyato
gye balidde obulamu eyo niwajja bakubidde omuziki n'abalabona bonna so oluvannyuma Katikkiro atandise okutalaga abaganda nga babuuzaako abakyalirako sina kindi osoloza ettoffaali liri ekitegeera bulungi kuba balina okukola oluwalo na byonna byonna bwe kagudde ku baana bawano nga bali mu kabaga ne bakateekamu oluyimba bakatuuzizzaamu oluyimba nkutidde bakatuwe tulaba Jangu tugende mukwe picha my lady Jangu tugende mukwe picha abalagala yinte gamba Natalia laba gonja yinte Jangu tulye okwe picha kwe picha Jangu tugende mukwe picha okwe picha kwe picha Jangu tugende byebyo nno munange abaana tebaggwayo abaana bawano tebaggwayo naye nga ffenna abatulaba essaawa eno ku kasalabe kya mu kiduula essaala njagala tuzoolekese abaana baffe aba ghetto kids essaawa zino we batwetaagira bali ku semifinals sente bazireeta oba Britain has got talent. Yes. Bakola ekyamagero era bannayuganda bangi nnyo bakwata offside oba giyite surprise we baayita okugenda ku semifinals batraininga nnyo ensinega nti bannaye abaana so kati ku luli eri baayitawo ekiriwo olunaku olwaleero wezinawerera ssaawa nnyo ez'Uganda ez'ekiro ze ssaawa 2 ebungereza nga bali ku stage ssaawa 4 ez'Uganda ez'ekiro ssaawa 2 ez'ebungereza eri bagenda kuba ku stage olunaku olwaleero nyininyini waliwo tv eyo gye bagamba eyo pulezenta waayo yavudde mu ngeri yakoze amawulire yalizayinize mu bwangu obw'ekitalo naye bagamba nti ensonga zirimu obwenzi pulezenta waayo eyo kwe tugenda okubalabira mbadde njogerako ne tica manaja Kavuma abamanyi obulungi Dawuda Kavuma emanaja y'abaana bano nga tujja wano kumpe twogeddeko naye era natukakasa nti bali mu mbeera nnungi abeeteeseteese bulungi babadde muri haso ziri ezakasammeeme bagenda kubeera bali bagiyise Hammersmith West London wagenda okubeera Hammersmith West London abali ebungereza abali London awo genda mwawagire Jose Jobulinks genda wagira abantu bategemu amaanyi nga batunka abaana bano tusinzira ku kyokubalonda as in progundi singa bayitawo wakati ekisinga obukulu essaawa zino essaala yaffe gye twetaaga okuweereza abaana bano kuwangula ssente eno semifinals bagenda ku finals singa bayitawo anawangula finals agenda kufuna emitwalo gya paundi 25 leka kukisusa wakawangulira bwati edi Kenzo yabawangudde Kenzo sibanaate naye nga kola ku screen eyo manager Kavuma akoze ekyamagero akoze ebyafaayo atambuzza abaana bano ensi yonna baali mu World Cup mwenda mwakimenya bagenda e Bufaransa babadde mu America batalaza ensi lwa bitone byabwe okitegeera waliwo baddambuuza nti nonguni nga tebamulabayo Patricia kakati omanyi kuliko emyaka basale bagenda ne bana abato bano so Patricia yomu kubali mufumbira bageza kulaba nti bateekateeka abaana bano so tojja mulaba ku stage ne face zola screen yezo babadde akamaliza rehearsals ez'olwaliro ssaawa ng'emu emabega nga bakava ku mu rehearsals ne boogerako naffe ndowooza producer Kibanga abatuwe producer olaba okufuna golden buzz eri yokkayoka abanayuganda baffe essanyu bannange kale ndowooza Kavuma Dawuda twatuuka bulungi e London mukama mulungi amwe bali tusalira so right now tuli kwetegeka tugenda ku semifinals Britain got talent era buli omu abaana bali ready ffenna olunaku olwaleero training tuzimaze bulungi mungero tusabira tube nga tugenda ku semifinal twongere okuwezinga flaga yaffe ebirenge yongera high tubagala nnyo yes bannayuganda bannaffe bafanzi baffe mwena bambi tubadde tusabire tuse semifinals tuli getting ready essaawa ina tugenda batuperforminga leero ekiro so mutusabire nnyo tubagala nnyo thank you for everything we love you so much and keep supporting us. olunaku lwakuna mwebale kubanga mukyalaba Bukedde TV nogikeererangako entakera anti yetakujuza kale nno mukyenkyane ku lwokuna luno tulinamu ebintu bingi kakaawa ono omwami busuubuzi w'ennakasero mukyala wa muliraanwa we naye gy'akolera era yabadde amutwala n'okumujja ku mulimu
emabegako yamusaba nti taddamu okumutwalako ebyembi omukyala teyamugamba akyasaba ono amutwaleko tayagala kunyiiza mwami ate atya okugamba ono bakye yamugamba ebisamaaliriza mu mwaka ogwa 2023 ono amagye baaganoonyerezaako bazudde agasinga gannaaga amaanyi mu nsi mu kifo ekyokusatu mulimu eggye erya Amerika ebyafaayo obukugu n'okutendeka tugenda kubikulaga. Amerika erina abajjasi abawulira ddala obukadde 277 mu emitwalo 97,793 eby'emmotoka ebirwanye. Okuza olunaku lw'abajulizi b'e Namugongo, Andereya Kaggwa ye muwolereza w'abasomesa. Abasomesa baakoledde twabafunye nga bamutenda mu kitundu ekyagafeeyo. Kale buyiseemuko ku buyimbo bwaffe asikyalo sikayitemuko kabakole binaabayisaawo abayiseemuko ku bwaffe netunaavaako nga muganda ngeziyise ani kakati n'omuzungu mugezi akuwe platform gwe ng'omuntu awene oli ataliiwo kale naye nga tetusobola kubeera wano tuba tufudde bannaffe abasanwa Tours and Travel okuva e South Africa bakugamba nti basobola okutuusiza ebyamaguzi byo wano ku bbeeyi nsekobuseko basobola okukolera ku biwandiiko ebyokutambula gwe ali South Africa naawe ali wano e Uganda wonna osobola okubeera nga obafuna mwana muwala Maria wali ku Winnie wali ku Adonai Plaza bakwasaganya ebintu ebyo Sanwa Tours and Travel osobola okwakubira ku 0700 353558 0700 353558 basindika okuviira ddala ka earring ka perfume okalabye osobola okasindika n'okasindikira omwagalwawo oba omuntu yenna mpaka Kampala oyina ebipapula oganidde South Africa mwalimu ne ajati babikolako ebya go back oyagala kutumya mata ga mulembe byonna babikole South Africa Sanwa Tours and Travel bondi yo mutwaladde aliwa agende mu Abulu Robert bamugobera ddala ate kale kakati fena tukimanyi bulungi nnyo nti emboozi ya Alien Skin ne Palaso tennabakuggwa abantu bano waliwo abangambye by the way nga nvuddewo nanga naye Jude nali manyi nti Mayanja famire bwe bafiira omuntu mu bintu w'ebiti ebyekisiru ebintu ebyo bandibadde beewalira ddala endongo yonna agezaako okwongera okwesikaledinga ekintu ekyo egenda kumukyawa because obuzibu bwe tuzze bonna n'okutandika okutulaba ng'abadongo byebyo nti simanyi bandi gundi baloga gundi ono talinnya ku stage ya gundi ne bivaawo ne batandika kubanga betta twali twavaawo awo nga kakati competition eri mu ndongo kati ebyo ebintu ebiri kiki kale bano abantu bano ekisooka bonna bakulu era tukimanyi bulungi nti nno okulwana oba okuwa omuntu mu mateeka kiba kikyamu oba okoze omusango yensonga lwaki Palaso ekitegedde nti kyenakoze kikyamu nabayo ne yeetonda kakati omuntu akyamuukirira olw'aba bantu okulwana aba akola kikyamu nnyo tulina kulembeza ndongo tulina kulembeza music not fighting okulwana tekirina kyekiyamba ndongo eno Palaso mukulembeze mu federation eyakalondebwa kakati ddala bwe tuba nga tulina kyetugezaako okuzimba tugatta endongo tugatta abayimbi aye n'owulira nti omukulembeze alwanye kitegeeza ki so kino tulina kivumira buvumirizi ffenna tewali muntu alina vaayo kuwaana kususuuta kukola ki kulaga nawulire musimanyi bino byakatandika geto tekola weeti no that's no sense ekisinga okuba ekirungi federation wuma ne abagamba okutereza endongo testing ground esooka yiiyo gwona vice president mulamba yabadde mu kino ekintu ng'ogyeko ebya vice president anti amaanyi g'abadde afunye oba olaba kampani zaali zaava mu kwendoosinga abantu abo zatandise kukomawo bukomi olaba be balinanga abanene abaaliwo ye misaaki Kamiloni yakola show nga talina telecom yagaana era n'agisomera ku show naye Palaso baamunoonya bunoonya telecom yamunoonya kitegeeza nti Palaso mu kavuyo kano konna yafiirwa ng'ojje abayimbi baraga kati g'osobola okuwa brandi yo ye Palaso kati watandika okubenga nga naye atandise okukola ebyabali nga Alien Skin yamusika okumuzzaawo
kiba kimulya alina okunonya Buchamani kale Simon Buchamani avuddeyo naawa endowooza ye ku kyo naye nga naye era nga omwana Bucha yakakuba munne gundi omwana wa ghetto Bucha entandala tukimaja badata kuba tosobola kunsanga nompisaamu mpi ebyo bya kifala nze tosobola no by the way gundi yakoze cyari kirungi Saimo bakuba sasi wano nogira wena no era singa nti yabadde ghetto yuti waddala singa kati Palaso tagenda kuyimba kibu eba vita kubagana alabikanga demo kubanga demo goyinza okuba sirapu n'omufeintinga obogera n'omufeintinga bwoti basirapu nodamu n'ofeintinga n'omukanga kubanga abalowooza ogenda mu kuba bikondo omukazi omufunyira ebikonde alina okusaggaadi kigenda n'omaliza ng'omukubye sirapu kati ezo sirapu z'abakazi ezo onkuba otya sirapu ghetto kooti egenda kutuula tugenda tuuza kooti ya ghetto era tugenda kuba tubategeeza diwe tugenda ogituuza erina okutuula kooti industry ebadde esirise twaliwo kigenda mu maaso kyagizuukusiza twetagamuko ne tweyiribamukko ya bakooki ba Alien Skin bonna beetaga kuba kibooko ntandaalo bonna abali ku kidooche bonna bataano baabo bonna bonna eggaali eyo yonna yakuyiwa yonna mbooko ne bakuba komanda amenga temuliiwo ate ne mujja ne muzanyi kuvimba mu mwana sole ekyate kati mbu kyali waffe mwamulabisiza biki tebinaggwa bitya era nga mwenda ffena tugenda kubeera ku Love Fest tugenda kubeerayo kacoka bw'ozijjayo ekivu kigenda kuvaayo ate ekivu tukyankanya kyaki ate abali mu kivulu babaddeyo bo bano balina kwenoonya byabwe ne beegwako byabwe nagamba kati njagala tuyimirire ne bayimirira nene ngamba Alien Skin ono naye akyali toto bambi naye yakajja mu kino ekintu kirimu labisa nnyo omuntu asobola okuyiwa ekintu kyozimbidde okumala ebbanga myaka 10 toyinza kunkuba sirapu bwoto nkuba otya sirapu Buchaman bafaani beba kisussa nange nga mbiraba bulabi bwentyo nabirabye sawa yonna all the time twogera tewali nnyo kyabaddewo ne bafaani be bakisussizza sinaze kyendalabye kyabaddewo abo balina emitima emibi I think kyebaagala ekyokuendinga in tears si bituufu kubanga bijja bantu babeera ku TikTok ne bakola bu challenges nolaba eddala ng'oli alinganga yayimba akayimba kati oli oba yatudde mu kayimba ne kavaamu bulungi n'akakola challenge really n'aka actinga bulungi lwaki abantu ate bakiteeka ku level endala so I'm thinking bafaani be bakisussizza naye twabaddewo nnyo kinene nedde ekyo tekyabadde kikadde kyabadde last Sunday kazini we yali bamuwasa kati n'agenda ku mukolo kati ndowooza bana bali ku mukolo oli nayagala akawunti yeekule nasooka n'ateekayo ebyo byamaze n'ateekayo ate omwami omutuufu yali awasa omuwala kitegeeza oyo omuwala gwe yali naye ye kazini we abantu baagala byonoonese baagala byonoonese mwongere kutusabira bannange mugjewo emitima emibi muteeke tunyumirwe ebintu bino era ku akawunti ebu challenges bungi lwaki bwakola nga anyumirwa bo temwabutambuze era mwatambuzzaako keyakoze ng'akaaba sibimanyi I'm a busy person simanyi gye babukubira era kati ndaba naakadde okuva ku mulimu maybe babukuba siriiwo yaddayo ye akyaliwo mwogezeganya wamusinkanyeko physically byogerako kubanga ayinza okufaya buli kyagamba okukiriza nze omwami kyangamba kyenzikiriza era nze bwe yangambye mbu yabadde akola challenge nagenze n'ekyo mwakulimba gwe buli kimu wekikiriza kiba kiri between ye ne katonda we nenze mba nsubira okubanga kyangamba kyekituufu gwe tebakulimba kyemba nsuuka twekyoba onnimba mba nkukoze ekyo nnimba kubanga si buli kimu nti agenda kugamba nti mazima obaki munenge kiba gyali kuba nze simanyi kulimba
sebo lwaki oba olimba ate munno ng'owangala naye wamma bannugu bebatambuza mbu Akram yawasi nekisoboka ddala okukyawa Kuluthumu Akram akya Kuluthumu abasajja bamanyi kye baagala kisoboka ekyo naye era baba katumunoonya wano ku ssimu kubanga tugenda kufuna Akram tetusobola kukkiriza tugenda kufuna Akram ng'atunyonnyola lwaki bino bitambula bwe biti ng'ate ali mu Uganda tubadde tumusuubira okuba nga alina omukyala we jjukira omukyala ono maama Tuusu nga mwembeje naye kati bino ebintu biringa ebimuleetera stress ekitegeera waliwo n'akavidiyo akatambula nga Akram akaaba simanyi akutte njagala tubuulire kubanga tannakwala Akram tumunoonya wano Akram waffe wamwe ate nga yatuwa n'ekimuli ekya ssente ez'ebweru yayanjula nti omuwala gwe bayita Shakira emabegaka ate owaawa yakyala embu yafuna gwayagala ate noyo omukyala gundi oyo naye alimba buli ssaawa banese afaanana seeka amaaso nampulira bannaye oyo yabadde kazini we omukazi bamuleka ayagala ebbaawe bannange atagwangako mulaavu yayogera ebyo anti olwo bagamba nti awali omukka tewabula mulira uliya wagamba yabo bafaani baffe kati mukola kikubeera ne bafaani bafaani tulabye eno Uganda kyeweetuma kyobeera nze kisayisizza agambye mbu nze kasa kyeyaŋŋambye nange nagenze n'ekyo nga omukazi gwe babuulirira omusajja bw'ajja n'agamba nti tuula awo tovaawo tuula naye kakati buli faani wa Kuluthumu ne Akram ku social media accounts za Bukedde wanika omukono naye kakati kale Akram musajja musiraamu singa abaawasizza omulala kiba kikyamu tebye teyabitugambako yalayira kuwasa omu ye kkulu waffe kozi nga yakola ekyo kubanga aba afunye omulala nga te musajja musiraamu gwomanyi kye kitegeeza okusitula senga ne mugenda ne munona omukoko ku eyapooti mu famire bannange basajja muba temusiima busiimi nammwe abamu bakomawo tubakangira ku miryango nga mutuuse nti nakobyewo bwati ate kakati nsobola okubira ate nga kuwali ansobedde nsobola okubira omuntu n'amulabisa n'atubulira ekituufu ate nga kuwali Akira mukuwali n'ansobedde sibeera kyaganya okukwata essimu muntu ki gogenda okubira alabisa Akira mbu yakoze eki mukulu Akira ate essimu oganya ogikukwata bannaaye mukubi kuba kuwali oli mukubira Simon mukubira omanyi oyogera nnyo ebyensimattu zekanakagazanyo nakayiga siwayiriza siyo kale Akram aba aganya okwata essimu katulinde Simon ndi wano mukubira naye ansobedde aleega kuwali inginiya oba gwe nkubira kwali inginiya South Africa oba gundi oba kuba muganya nti wabula oba nange nfuneyo gwe nkubira wala sokolideko ensonga zakeramukwetwaga ziggonako olwaleero atuwulira tuzireke waba aganye anti obuzibu ne Kuluthumu agambye watu yaŋŋambye bambi tannabitegeera kikituufu kigenda mu maaso kuba abantu bali batandise okusani kwabamu musimanyi ti ending tears twabagamba bye ending and tears naye nga Kuluthumu akyali mugumu nnyo mulindeko wange ayinza okukwata Kuluthumu ne bamukyawa ayinza osalawo iti gasala yaki owange akutte hallo jebaleko mukwano jebaleko nyawo okubidde mu kale linda kakkana wamma hallo mpulira ompulira bulungi yogera nnyo mugamba asabire essimu oba mujja Kuluthumu semberera essimu wamma waliwo amawulire agatambula aga Akram ompulira nkuwulira essimu ebuukabuuka eyalabika mujja Kuluthumu yeebuzaabuza kati ompulira bulungi kati ompulira ompulira ndi gyagamba mbu neebuzaabu ate oba otuwulira ate toyagala kwogera naffe tusobedde ono wammono omukazi atambula ddala mujja wa Kuluthumu mugamba sooka yeyanjula tubuulire si bituufu kati oyo yagabira gundi Saima ngambye wano mbu Akram alina omuwala omulala gwabeera naye South Africa gwe bayita Shakira
ebituufu byebiriwa wamma gwe oli kuludda Kuluthuumu oba oli kuludda Lwakiramu kati gwe oli kuludda Kuluthuumu oba Lwakiramu Akiramu mulamu wo kati sooka otubuulire lwaki ayagala okukyawa omwana w'abandi omwana jasalira weeti yabwereere omwana andisa okweraliikirira ajja kuba bulungi lwaki mukikola ekintu ekyo bannaaye bannange baani mmwe lwaki mukikola naye mwe dokita omulaba oyo mumuzanyisa dokita oyo lwaki muzanyisa dokita bane dokita mumwe kumire dokita abaagadde ate mwagala mulekawo akula mwalaba ali eyo ali tafoteini atunula agamba oyo nno mulamu wakugundi ejudi ajo mwanyire obulungi naye nga zezo ensonga ezigenda mu maaso muziwuliddeko awo wabula bannange olemwa kale wanaona kukakasa ituuli endiniti yazi oba nedda naye ani ali basonyiwa zenamulabye akaba neŋŋamba laba ono nyukamba neŋŋamba laba ono nyukamba kijja kunnuma nnyo 15 keka kuluma kijja kunnuma nnyo singa Akiramu akyawa Kuluthuumu ate ogambye yagala bamukyawe mwaka ogge ogwawa wabula katuveeyo kijja kunnuma nnyo ng'amukyaye kubanga omukazi n'ayagala omusajja n'omukwano ogwo gwonna naye nga mbadde muleta bavuya mu mawulire mukyawagana mujje mu mawulire kigwere mu mawulire tekisoboka amukyawe nyingizeewo omusajja wange busase mwanga abo bannugu nnugu yewatawanya olwomuwala ali egundi awe nateetaawo olwomuwala we nateetaawo baŋŋambye naye atabulira Saidi bannugu nja muleeta next time Akram kyatugamba kyetugenda eno ye program Kasalabe cha ng'ekutuusibwako abo ba Sanwa Tours and Travel bebeesigika mu kubuukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo.